Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Olunaku lumu one day Yesu yamukyalira. Jesus visited her. N'atandika okujjanga buli kawungeezi ng'amutwala. He would come and take her every evening. Ne yeeraba ng'ava mu mubiri nga bambuka ne Yesu. She would see herself coming out of the body. Kyabeerawo okumala ennaku 40. And it happened for 40 days. It was consecutive. Kyabeerangawo buli lunaku. Buli kawungeezi Every evening Yesu yajjanga. Jesus used to come. N'atwala Mary Baxter. And would take Mary Baxter. N'aleka nga famire yalaba omwami we n'abaana be n'amugamba it's okay, I will take control. And she would leave her family, the husband and the children, and Jesus would tell her. Ne bambuka ne bagenda. And they would go up. Ennaku 40 kwezi ennaku 10 Yesu yamutwala n'amulambuza Geyeena. 10 out of those 40 days, Jesus took her to inspect hell. 30 out of the 40 days. Ennaku 30 kwezo 40. Baali balambula Geyeena. They were inspecting hell. Ennaku 10 days baali balambula ggulu. they inspected heaven. Lwaki? Why? Yesu n'amugamba, Jesus told her, njagala oddeyo ogambe ekkanisa I want you to go back and tell church nti eggulu lya ddala that heaven is real ne Geyeena ya ddala. and hell is real. Bino ebintu byonna bye mulaba tuyitamu wano ku nsi. All of the things you see us going through here on earth, Mbeera sitaani z'aseetinze okutabangula obulamu bwaffe atulemesa okuyingira eggulu. it is the situation that devil has set up to confuse our lives so that we miss heaven. Ky'oteerabiranga sitaani mu ggulu gye yava. What you shouldn't forget is that Satan came from heaven. Ekitiibwa kyonna ekiri mu ggulu akimanyi. He knows all the glory in heaven. Obulungi obusukkulumye obuli mu ggulu abumanyi. Exceeding goodness in heaven he knows. Kati ate ye baamala omusalira omusango ne bamufulumyayo. And yet for him he was already judged and he was cast away. Awulira obujja bungi nnyo. He has a lot of jealousy. Okulaba nga gw'ogenda kuyingira mu ekyo ekitiibwa ate ye gye baamuwanula. To see that for you you are going to enter that glory where he was chased. Y'ensonga lwaki alwana. That's why he fights. Y'ensonga lwaki atutega buli mbeera zonna z'olaba ze tusanga mu kkubo That's lyaffe why he ery'obulokozi. puts all these situations on our way. Kati ono omukyala This lady yali muweereza wa Mukama. was a servant of God. Naye But olunaku lumu one day story egamba bweti. the story says, Baba batambula mu Geyeena as they were walking around here nga bali ne Mukama waffe Yesu amulambuza. with our Lord Jesus Christ, Ne basanga omukyala omu they came across one lady eyali omubuulizi w'enjiri ow'amaanyi who was a great evangelist, ng'ali mu Geyeena. and she was in hell. Mpuliriza bulungi. Listen to me carefully. Omubuulizi w'enjiri kitegeeza n'okulokoka yali yalokoka. An evangelist, that means she was also saved. Naye waliwo ebyatomera obulamu bwe. But some situations came to her life N'atakyuka kudda eri Katonda. and she never turned back. Yesu. This lady asked Jesus, Ate omubuulizi w'enjiri akola ki mu Geyeena? what is the evangelist doing in hell? Yesu n'amugamba ebigambo bino. And Jesus told her these words N'amugamba omukyala oyo omulaba. and said, do you see that lady? Namuyita And I called ku her myaka 3 for 30 ampeereza. years to serve me. N'aba mwesigwa And she was faithful. n'ampeereza. She served me. N'abuulira enjiri ey'obutuukirivu. She preached the gospel of righteousness. Ne muyigiriza buli kimu ekyange. I taught her everything of mine. Era yali mwesigwa gye ndi. And she was so faithful to me. Naye olunaku lumu But one day, aba agenza okuweereza. as she had gone to minister, Yagenda okudda ewaka by the time she returned home, nga bbaawe yayenze her husband had committed adultery. n'ekimenya omutima gwe. And her heart was so broken. N'ekimumenya. She was so broken. N'awulira nga tasobola kigumiikiriza. And she could not bear it. Wakati mu bulumi obwo In that pain, bbaawe n'ajja n'amwetondera. the husband came and apologized N'amugamba nsaba kunsonyiwa. and said, forgive me. Naye obulumi ono yalina bungi. But she was in a lot of pain. N'atawuliriza bbaawe. She could not listen to her husband. Omwami n'asituka. The husband came N'agenda ku kyaki gye basabira. and went to church N'ayimirira mu kibiina and stood in the congregation ne yeetondera ekkanisa. and repented in the church. Omukyala obusungu nga bungi. But this lady had a lot of anger. Kati obusungu bw'omukyala ono bwagenda bulinnya. The anger kept on increasing. Olunaku lumu One day, Sitaani n'amugamba, Satan told her, kwata obutwa get poison obuwe bbaawo. and serve it to your husband. N'akwata obutwa
She got poison n'abuwa bbaawe, and served it to the husband, omwami n'afa. and the husband died. Nejjukira afa But remember, by the time he died, ng'amaze okwenenya. he had repented. Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Our God is full of mercy and grace. Kyenzikiriza omwami ono Mukama yali amusonyiye. I believe God had forgiven this man. Kyenzikiriza ne mu ggulu yagenda. I believe he went to heaven. Obusungu ne bweyongera. But the anger was Omukyala too agenda much. okulaba nga n'omukyala eyayenda ku bbaawe akyali mulamu. She saw the lady that had committed adultery with the husband. Naye of her life. n'amupangira. She also Ne made- bamuwa obutwa. she was also poisoned. N'afa. She died. Obusungu ne bumweyongera. She still had a lot of anger. Simanyi naawe weekyekinga. I don't know whether you're checking yourself. Ne wenjogera kati kageegi bwakedde kalinnya. Even as I speak now, the gauge is going Ne up. byenjogerako era keeyongedde okulinnya. Even as I speak now, the gauge is going up. So mba Vicky atwagaza ki? You say, what does Pastor Vicky want Does from she us? know what I'm going through? Manyi kyempitamu. I don't need to know what you're going through. Seetaaga kutegeera ky'oyitamu. All I want to tell you Ekyenjagala kugamba kyokka, nti obusungu that anger busobola okuzikiriza omwoyo can destroy your spirit bw'otookyukire Katonda kuyamba. if you don't turn to God to help you. Omukyala yatuuka ekiseera naye kennyini ne yeewa obutwa She reached a point and committed suicide, n'afa. and she died. Bwe yafa When she died, naye kaakati kankubuuza ekibuuzo. but let me ask you this question. Senga ggwe Katonda If you were God, tuulako mu ntebe eyo ku ddakiika eno nga ggwe Katonda, for a moment sit in God's chair. If we were God, mulokole oyo afaanana bw'atyo a Christian like that one, n'afa and she nga dies, ggwe atudde ku ntebe ya Katonda, and you are the one in God's seat, omukolera ki? what would you do to her? Anointed woman of God, Omukyala wa Mukama eyafukibwako buulizi amafuta, w'enjiri, a preacher, naye nga yeewadde obutwa. and she has committed suicide. Omwami waamuwadde obutwa, She has omukyala eyayenda ku poisoned, bbaawe amuwadde she obutwa. has poisoned both the husband and the woman they committed Bwe adultery together. yafa When she died, butereevu paka mu Geyeena. she went straight to Ng'era hell. bw'osaze omusango osaze bulungi. The same way you have judged, you Oli have judged Oli correctly. Katonda mutuufu. You are a right God. N'ayingira butereevu paka mu Geyeena. She entered straight hell. Kati Yesu agamba Mary Baxter ebigambo bino. And Jesus is telling Mary Baxter this word. N'amugamba omukyala oyo, And said, that lady, namuyita ku myaka 3, I called her at 30 ampeereze. to serve me. Era yali mwesigwa. And she was faithful. N'abuulira enjiri ey'obutuukirivu. She preached the gospel of righteousness. Naye bbaawe lwe yayenda But when the husband committed adultery, yanyiiga nnyo. she was so angry. N'agamba ekisookera ddala, nze I am a holy God. And said, the first thing, nze ndi Katonda omutukuvu. Nze si nze yayenda, It's not me that committed adultery. bbaawe ye yayenda. It's her husband. Naye bbaawe bw'ayenda, But when the husband committed adultery, omukyala oyo yakyawa nze. that lady hated me instead. And yet I'm a holy God. Ate nga nze ndi Katonda mutukuvu. Ekyo kitubaako nnyo. That happens to us a lot. Abantu ne batudisappointinga, When people disappoint us, ate ne tukyawamu Katonda. and we instead hate God. Era omukyala ono yabuuza Mukama, And this lady asked, bino byatuuseewo ng'oli luddawa? where were you when all this Nabadde happened? ngenze kuweereza. Me, I had gone to minister. Why didn't you keep my husband? Lwaki tewakuumye bba wange? Ng'abuuza Katonda. And was asking God. Naye Yesu agamba, But Jesus said, omukyala oyo ebbanga lye yamala nange all the days this lady was with me, yabuulira enjiri ey'obutuukirivu. she preached the gospel of Era God. abantu bangi be yabuulira enjiri ey'obutuukirivu baagenda mu ggulu. And many people she preached the gospel. Lwaki ye bbaawe bwe yayenda Why for her when the husband committed adultery? teyasobola kusonyiwa bbaawe? Why did she fail to forgive her husband? It was her time Kyali kiseera kye to also practice the word. okuteeka mu nkola ekigambo. It was her time to turn back to God Kyali kiseera kye naye kukyukira Mukama and practice forgiveness. n'ateeka okusonyiwa mu nkola. Omanyi oluusi tubigamba abantu. Sometimes we tell things to people. Gw'awulira ebigambo bino nga nakuwadde layini ya counseling ogisobola.
You listening these words, if I gave you people to cancel, you would do. Buli omu omutuuza bulungi n'omumatiza ekyokukola. You would sit everyone and tell them what to do. But when it comes to the practical aspect of life, nebuli bwe kijja kuteeka mu nkola ebitubeera okukolamu, bwe tutuuka ku kukyukira Katonda awo watulemye. when we come to the point of turning back to God, we are failed. Era Yesu kye yagamba, And that's what Jesus daga said. lwaki teyankyukira Why did she turn to me? ne muwa ekisa ekisonyiwa bbaawe. So that I give her the grace to forgive the husband. Ontegedde mukwano? Have you understood me? Naga nti oyo gw'olaba She said that lady, you see, yali ayise mu bintu bingi. she had gone through a lot. Ebizibu byali bingi bye yayitamu. So many problems she had gone Era through. mu buli mbeera yonna And in every situation, nateekangawo obuddukiro. I would put an escape. N'atuuka ku ddaala eritegeera And she came to a point of nti I understanding. am a God of a rescue plan. Nti ndi Katonda asawo Lwaki eno embeera bwe yatuuka Why, when this situation came, teyakomawo gye ndi? she didn't return to me? Lwaki teyannindirira? Why did she wait for me? Ne mweno embeera Even in this situation, nali nsobola okuteekawo obuddukiro. I would put an escape route. Essaala ze nnyingi ze yali ansabye She had prayed many prayers nga nzizzeemu. and I had answered them. N'eno nali ŋŋenda giddamu Even this one, I was going to naye answer, teyankyukira. but she never turned to me. N'agamba nagezaako mutumira abantu And said I tried to send people to her, bagende boogere naye to go and talk to her bamugambe and tell her ampa obusungu bwe. to give me her anger. N'agamba nange kennyini And said even me myself, nali namuyigiriza eddoboozi lyange I had taught her my voice. ng'amanyi bwe njogera ntegeera. Whenever I could speak to her, she would understand. Kati natuuka nange kennyini ne ŋŋenda njogera naye I reached a point and went and talked to nga her njagala mpa obusungu bwe, so that she can give me her anger, naye n'agaana okubumpa, but she refused to give it to me. n'agaana okunkyukira. She refused to return to me. Yesu yagamba Jesus said nti ne bwe yatta bbaawe that even after killing her husband, nali nkyasobola omusonyiwa. I would still forgive her. Ne bwe yatta omukyala oli eyayenda ku bbaawe Even killing the woman, nali nkyasobola I omusonyiwa, would still forgive her, naye teyankyukira. but she never returned to me. Sitaani mpola mpola ayingira omutima gwe. Slowly by slowly, Satan entered her heart. Omutima ogwali gujjudde okwagala, The heart that was full of love, sitaani n'agenda ng'aguwamba mpola devil kept on okutuusa taking lwe it yagujjuza obutemu. until it was full of murder. Lucifer yennyini n'ajja n'awamba omwoyo gwe, Lucifer himself came and took over her n'atuuka ku spirit. pointi nga takyasobola controllinga bulamu bwe, She reached a point when she can no longer control her life, ne yeewa obutwa and she committed suicide n'afa. and died. Ekyamutta kiki? What killed her? Si lwakuba bbaawe yayenda. It's not because her husband committed adultery. Ekyamutta What killed her bwe busungu is anger n'obutasonyiwa and unforgiveness. bye yafiiramu That's where he died in. n'obutemu. Even in murder. Ebyo byamutwala butereevu mu Geyeena. Those took her straight to hell. Mulokole, Christian, muweereza wa Mukama, a servant of God, ali mu Geyeena. she's in hell. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Obuzibu bwokka bwe tulina ng'ekkanisa tulemereddwa okwesiga Katonda ku lw'embeera zaffe. One problem we have as a church, we have failed to trust God in our situations. Obwesige bwaffe tubuteese mu baana b'abantu. We have put our trust in people. Abamu twesize ssente, Some of us, we trust money. abamu twesize abaami baffe, Some of us, we trust our husbands. twesize bakyala We baffe, have trust our wives. twesize emikwano. We have trust our Ate faith. gye tukomye obbateekamu obwesige, The more we have put our trust gye in them, tukomye okwesiga ebintu ebikwatikako, the more we have trusted tangible ne things, sitaani ye chansi gy'afunye the more the devil has got a chance n'akozesa abantu be bamu to use the same people ne batudisappointing. to disappoint us. Ssente zitwegaanye, Money has denied emikwano us, gitwegaanye, friends have denied us, ne tumaliriza and we end up nga tuli frustrated. when we are frustrated. Naye nga Katonda akyaliwo, Yet our God is nga present. senga tukyukidde Katonda nga yandituyambye. If we are to return to God, He would help us. Eyo embeera gy'olaba oyitamu, That situation we are going through, Katonda agiinako ekyokuddamu. God has an answer Senga onookyukira Katonda. if you return to Him. Obuddukiro bwe tebuli mu bantu,
Your refuge is not in people. Kyeva olaba. That's why you see. Katonda atugamba bwe tubanga tulina ekintu kyonna kye tulina okwenyumirizaamu. God is telling us that if we are to rejoice in anything, tulina kwenyumiririza mu Mukama yekka. let's rejoice only in the Lord. Kaba tusomere Yeremiya olabe kyengezaako okugamba. Yeremiya essula ey'omwenda. Jeremiah olunyiri olw'abiri-mu-esatu n'olw'abiri-mu-ennya. Yeremiya essula ey'omwenda olunyiri olw'abiri-mu-esatu n'olw'abiri-mu-ennya. Jeremiah chapter 9 verse 23. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord. Yeremiya 23. Sorry, Yeremiya essula ey'omwenda olunyiri olw'abiri-mu-esatu n'olunyiri olw'abiri-mu-ennya. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyeenyumiririzanga olw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyeenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyeenyumiririzanga olw'obugagga bwe, naye eyeenyumiriza yeenyumiririzenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo byensanyukira, bw'ayogera Mukama. Njagala owuliriza ebigambo ebyo. Listen to these words. Katonda atuwadde amagezi. God has given us advice. Era bangi ku ffe tugayina. And most of us we have. Katonda atuwadde obugagga. He has given us the riches. Bangi ku ffe tubuyina. We are rich. Katonda atuwadde ebintu byonna. He has given us all things. Byayogeddeko wano. Which he has spoken here. Ayogedde ku magezi. He has talked of wisdom. Ayogedde ku maanyi. He has talked of might. Abantu bangi ku ffe Katonda atuwadde amaanyi. Some of us God has given naye us byonna agambye. But he has said in all that. Tetugezanga ne twenyumiririza mu ebyo. We shouldn't glory in them. Tetwenyumiriza mu bantu bonna. We shouldn't glory in any people. Mbu naye yeenyumiririzenga mu kintu kimu kyokka. But if you are to glory yourself, glory in only one. Kwe kuba nti ategeera Katonda akola ebyekisa. That he knows that God who does gracefully. Katonda bw'asalawo okukolera ebyekisa teyeetaaga kutunula ku background yo. If God is going to do loving kindness to you, he doesn't need to teyeetaaga kutunula ku kusoma kwo. Doesn't need to look at your education. Teyeetaaga kutunula ku family ki gy'ovaamu. He doesn't need to look at the family. Y'ensonga lwaki ajja abaavu ku lubungo n'abatuuza n'abalangira. That's why he takes the poor from the dunghill and makes him sit with princes. Asobola okujja mu buli mbeera yonna gy'olaba eyo gy'olimu. He can take you out of all that situation you are. Kubanga Katonda akola ebyekisa. Because God does loving kindness. Where is the scripture? It was 24. Naye yeenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo byensanyukira. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord. Bassebo ne bannyabo wakati mu mbeera yonna gy'oyitamu. Ladies and gentlemen, in every situation you go through, tukyuke tuddeyo eri Mukama. let's return to God. Amaaso gaffe tugayimuse tugajje ku mbeera. And lift our eyes off the situation. Tugatunuulize Katonda. And look upon God. Y'ensonga lwaki Luka atugamba. This is why Luke tells us essula ey'abiri-mu-emu. in chapter 21, olunyiri olw'abiri-mu-omunaana. verse 28. Awo nawo kaba tusomerewo mangu nnyo. Luke chapter 21, verse 28. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Luka 21 olunyiriri olw'abiri-mu-omunaana. Bayibuli egamba bw'eti, naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo,
mutunulanga waggulu muyimusanga emitwe gyammwe kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo, when all these things begin to happen, n'otunulira amabanja nga mangi, and then you look at many dates, n'otunulira landiroodi ng'agolokose, and you look at your landlord, n'otunulira omwami nga teyakomyewo waka, you look at the husband who has not returned home, n'otunulira bizinesi nga nayo tekyakola kati, and you look at a business that is performing ebintu badly, bingi kati ebikyankalanye. so many things are confused. Naye agambye bwe bitanulanga okubaawo, But he has said that when they all begin to happen, solution eriwa? where is the solution? Muyimusanga amaaso gammwe eri Katonda. Look up and lift your eyes. Many people were falling into wrong hands Olw'embeera ze tuyiseemu, because of situation we go through, olw'okubanga tetusobodde kuddukira eri Katonda. because you have failed to run back to God, Asasula ez'ennyumba n'omufuna, and you get somebody to pay your rent, naye n'omaliriza but you end up ng'obutuukirivu obusudde. when you have dropped righteousness, Kubanga ye ekigendererwa kye okukuwa ssente yali alina kirala ky'abaza. because for the person to give you that money is about something, Kubanga twerabidde nti Katonda waffe akola ebyekiseera by'asanyukira. because we have failed to know that our God does loving kindness. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? So kikyengezaako okugamba, What am I trying to tell you? oba Mukama kikyagezaako okugamba Or what is God trying ti to wakati tell mu you? mabanja ge tulina, That in all the wakati dates mu you have, kulemererwa, in the wakati mu failures, ndwadde ezituluma, in the midst of wakati mu sickness, confusion yonna gye tulina, in a lot of confusion that we have, Katonda atusuubira okukyuka tutunuulire ye, God expects us to turn and look up to Him. kubanga he's the ultimate solution Ye kyokuddamu ekyenkomeredde eri buli mbeera yonna gye in tuyitamu. every situation. Y'ensonga lwaki agamba That's why He's saying nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika that okulabika. seek the Lord while it is still possible. Embeera yonna etomedde obulamu bwo, In every situation that come your leka way, ekusindike mu kunoonya Katonda, let it push you into seeking God. kubanga buli lwe tuddayo eri Mukama Because every time we return to God, aba ne solution gy'atuwa He has a solution to give ku us buli mbeera yonna. in every situation. Wakiri akuwa ekigambo At least He gives you a word ne kikuwanirira to lift you wakati mu muyaga woyita, in that wind that ne you're going through, kikuzaamu amaanyi, and encourages you ne kikomyawo essuubi. and restores hope. Katonda mu mbeera ayogera, In a situation, God speaks. era emirundi gyonna gy'ayogedde naffe, In many times He has spoken to us. bwe twekutte ekigambo Whenever we hold unto His word, tumaliriza tusomose. we have ended up going through. Katonda ekyo kyayagala, That's why what God wants. agamba mukomewo eri Mukama. He says, return to God. I think let's read that scripture. It's in kiri mu Isaaya 5:5 Isaiah 55. olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Katulusome. Isaaya 5:5 olunyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Isaiah 55, verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Isaaya 5:5 olunyiri olw'omukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba bw'eti: timunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo. Ndowooza olaba solution Katonda gy'atuwa. I think you have seen the solution God is giving us. Kuyimusa maaso gaffe eri Katonda When we lift our eyes to God, wakati mu mbeera eyo gy'olimu, in that situation you are in, tuddeyo tumunoonye we go back and seek Him. kubanga akyali ku ntebe ey'ekisa n'okusaasira, Because He is still on His throne of mercy, kwakolera ebyekisa where He does loving kindness. ebyo by'asanyukira.
which she rejoices in. agambye mukomeewo He has said, return munnoonye and seek me. era nga munnoonya As you seek me, omubyaleko ekkubo lye. let the wicked forsake his way. Amazima gennyini obulamu bw'olaba bwe butambula. The truth is that you see how your life is moving. Okuva lwe walokoka waakakozesa abaana abawala mu kkanisa nga 7. Since you got saved, you have used about 7 girls in the church. naye ng'ogamba Yesu yeebazibwa. But you continue saying, praise Jesus. Abamu olina muweereza. Some of you are even ministers. Oyimirira ne ku kituuti kya Mukama n'oweereza. You even stand at God's pulpit and serve. Oyimirira mu departments ez'enjawulo n'okola emirimu gya Mukama. You stand in different departments and serve God. naye eno bw'oweereza Katonda eno bw'okozesa abaana ba Mukama. On one side you serve God, on the other side you are using. Bw'oweereza Katonda bw'olimba. You serve God as you tell. Bw'oweereza Katonda bw'okola buli kintu kyonna. You serve God as you do so many other Kati things. Mukama agamba bwe mukomawo gye ndi God is telling that if you nga come to me munnoonya and seek me, omubyaleko ekkubo lye. let the wicked forsake his way, N'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo ebibi. and the unrighteous man his thoughts. Akomewo eri Mukama Return to the Lord, ne Mukama and anaamusaasira. he will have mercy on him. Bassebo ne bannyabo Katonda ali lwedde otukola obulungi. Ladies and gentlemen, God is ready to do us good. Obuddukiro bwaffe buli mu Mukama tebuli mu bantu. Our refuge is in the Lord, not in the people. Abantu abalabika nga abali lwedde okuyamba baagala kuyamba nga waliwo condition gye baagala okuyambirako. People who seem as if they are ready to help you, they are going to help you. Katonda waffe bw'atuyamba tewali condition gy'atuteekako. Our God helps us without conditions. Leka kwepangira bulamu. Yesu asobola okukupangira obulamu. Don't plan your own life. Jesus can plan your life. Let us stop timing God and let us allow God to time us. Tulekera okuweereza Mukama ebiseera wabula atuwe ebiseera bye. Katonda amanyi w'anaaleetera ssente z'ennyumba. God knows when he's bringing that rental money. It doesn't matter, oyinza okusulako ebweru. Sinsonga osobola n'okusulako, you can even Namala emyezi 2 nga nsula mu church. I spent 2 months sleeping in church Ku kakeeka. at the mat. Sementi n'anyiganze. Cement pressed me, Naye nga n'ekyokunyiga sisobola kyogerako. but I couldn't speak about Kubanga cement okusula pressing obusuzi me. mu church kyali kyamagero. Because even sleeping in church was a miracle, Ate waali walungi. and it was a good Nga ne place. security weeri. There was security. Ekyamagero ekyenkanidde awe wali okirabyeko. What any other greater N'ofuna miracle? w'osula. You have got Ate nga accommodation, tebasasula. you are not paying, Nga n'abaserikale abakuuma abammundu. and there is guaranteed security. Emyezi egyo For 2 months ate nga nsinza Mukama. I was worshiping Ate God nga mpeereza Katonda. and serving God, Ate nga muweereza mu ssanyu. and I was serving Nagaana joyfully. okwemulugunya. I refused to Ne come. nkitegeera I understood nti awo nali mpitawo that olw'ekigendererwa. I was going through it for a purpose. Era bwe nasanyukira Katonda, When I rejoiced in Mukama kye the yasooka okumpa ly'essanyu. Lord, the first thing that God gave me Ne was ntambula joy. nga nsula ku sementi mu church. I walked while sleeping, Naye ng'omutima nyumira. and I like that. Ebyo bye Mukama yaŋŋambye. When God has told me, Nga sinza zze ne nkwegambira nti siina za nnyumba. if it is not me, I have come to you to say I don't Naye have Mukama money to najja pay. n'agamba nti golokoka, waliwo there is a daughter of mine. And God comes and tells you that waliwo muwala Ebyo wange. binyumira. I like that, Kubanga Katonda akola ebyekisa. because God is so gracious. Katonda yansanga ku sementi. He found me at the N'ankolera center ebyekisa. and dealt with me Nga nkuumye graciously. omutima gwange. I had kept my Nga heart. nsanyukira Katonda. I was joyful. Nga in the Lord. mpeereza I Katonda. was serving God. Nga ne wempita tewali amanyiiwo. Nobody knew what I was going Nenze through, ne Katonda wange. but me and my God. Kaseetaaga na kubuulira bantu mbeera yange. I didn't need to tell anybody Kubanga about my nakimanyi situation, obwesige bwange tebuli mu bantu. because I knew that my trust. Abantu is not- tubabuulidde embeera ate ne batulaalaasa. We have told people our situations and they have Nenjiga okubuulira ebizibu byange Katonda yekka. I learned to tell my problems. to Era God. olwaleero yannoonyeza buli kyange. Even today is the one that Kubanga yamanyi gye biri. because he's the one that knows what Abantu they are. nabeesigako ne banjiwa. I trusted people. Emikwano some point. nagyesigako ne ginjiwa. Friends let me down Okutuusa lwe nategeera until I nti understood nina kukyukira that Katonda. I have to return to God, Bannange omuntu n'ampa ssente and that person gave me money za myezi 3 for 3 months, nga nnoonyeza a full house and I looked for a full house n'agisasula. and paid for it. Okuva awo Since that time, ku myezi 3
from that 3 months, ye yali entandikwa. that was the starting point. Emyezi 3 gigenda okuggwako mu nnyumba gye bansasulira. By the time the 3 months expired, nga Mukama ampadde obusobozi God has given me ability obusobola okwesasulira ennyumba. to pay for my own rent. Katonda alina pulaani eri obulamu. God has a plan over your life, N'ekitwala ebirowoozo ebirungi. but it takes good thoughts. Agambye omubi aleke ekkubo lye. Has said the wicked N'omuntu leave atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye bibi. and the unrighteous man his thoughts. Abaana bangi abenze olw'okuba nga talina ssente za rent. Many people have committed adultery because of lack of Waliwo money. ekisa ekyanyamba ne siyenda mu mbeera eyo. There is grace that came to me and I never Ne lwaki forget. saasobola kwenda nakyukira Mukama. But because I turned to God Ne mulindirira and waited upon him n'okugumiikiriza with long suffering emyezi 2 for 2 months, ansula mu kyaki. sleeping in church. Nebaza Mukama olw'abakazi n'abasajja abazimba amakanisa. I thank God for ladies and gentlemen that construct Kubanga churches, wabaawo n'abantu be bagenda okuwanirira. because there are people that you are going to support. Nali omu ku abo. I was one of them. Olwaleero sikyasula mu kyaki. Today I no longer sleep in church. Olugero lwakyuka dda. The story has changed. Awo nali mpitawo buyisi. I was just going through it. Olwaleero ky'olimu oyitawo buyisi. Whatever you are reading today, you are going through it. Teweeyiyiza bulamu, leka Katonda yaba akuyiyiza. Don't try to plan for your life. God will Ebirowoozo byo bitereere. let your thoughts be perfect. Omukyala atugambye The lady has told us. yalabanga ekibiina kyonna kisigadde He saw when the whole congregation is left ng'abantu behind. tebagenze mu ggulu. People had not gone to Naye heaven. ng'ekibalemesezza But why have they failed to birowoozo go? bibi Bad thoughts? eby'okutya. Of- Emitima gijjudde ennaku n'okweraliikirira. But our hearts are full of worry and fear. Embeera gye tukomyo zitunuulira nazo ssebo zoogedde eri obulamu bwaffe. The more we have looked upon the situation, they have spoken to our lives. That's why Isaiah 41 tells us, Olunyiri olw'ekkumi kaba tusomere paka olw'ekkumi Isaaya 40 olunyiri olw'ekkumi paka olunyiri olw'ekkumi. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. You shall seek them and not find them. Those who contended with you, those who war against you, shall be as nothing, as non-existent thing. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Isaaya 40 tugenda kutandikira ku lunyiri olw'ekkumi paka olunyiri olw'ekkumi. Bayibuli egamba bw'eti: totya kubanga nze ndi wamu naawe, tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo, naakuwanga amaanyi, weewaawo nnaakuyambanga, weewaawo nnaakuwaniranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Laba abo bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi, baliswazibwa. Abo abawakana naawe balibanga si kintu, era balibula. Olibanoonya so tolibalaba. Abo abakuziyiza, abo abalwana naawe balibanga si kintu, era ng'ekirerya. Kubanga nze Mukama Katonda wo nakwatanga ku mukono gwo ogwa ddyo nga nkugamba nti totya, nze naakuyambanga. Njagala owulira ebigambo ebyo. Listen to these words. Owulira waawo nti muganda wa anaakuyambanga. Do you hear anything like your brother will help you? Owulira waawo nti pasita wa anaakuyambanga. Or anything like your pastor will help you? Owulira waawo nti boosi wa anaakuyambanga. Or something that will your boss will help Oba you? neiba wa anaakuyambanga. Or your neighbor will help you? Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda yakozesa abantu okutuyamba. it's God that uses people to help us. Era omuntu yenna gw'olaba ng'ayimiridde ku lw'obulamu obwo, Every person you see standing for your life, kitwala Katonda. it takes God. Twebaza nnyo Katonda kubanga akozesa abantu. We thank God because He uses people. Era omuntu yenna bw'akuyambanga omwebazanga.
Every person that helps you, thank naye you. omuntu oyo okukuyamba Katonda y'aba amukozesezza. But for that person to help you, it's God that uses that Y'ensonga lwaki ebigambo byonna by'ayogedde. That's the reason why all the words he has spoken. Agambye totya kubanga nze ndi Mukama Katonda wo. He has said that don't be afraid. Togeza n'okengentererwa. Don't be dismayed. Togwamu manyirwa mbeera gy'olaba eyimiridde mu maaso go. Don't lose hope because of the situation. It does not matter how big the situation is. Sinsonga oba nene It doesn't matter for how long it has stood. Sinsonga eyimiridde kumala bisimba. And it doesn't matter how painful it is. Era sinsonga bulumi bubadde bwenkana. Agambye tokengentererwa. He has said don't be dismayed. Wakati mu mbeera In the midst of a situation, ngenda kuwa amaanyi. I'm going to give you strength. Waliwo embeera ezimu nga Katonda tagenda zitujjamu. There are some situations that God is not going to take us out. Naye ng'agenda tuwa buwi maanyi tusobole oziyitamu. But he's going to strengthen us so that we can go through them. Osobole okuyitawo. So that you can go through. Bwe biba bigambo babyogere. If it is words, they will speak. Bwe ziba nseko bazikusekerere. If they are laughters, they will laugh at you. Naye nga Katonda agenda kuwa amaanyi. But God is going to give you the strength. Boogere ng'olinga atawulira. As they will speak and Boogere ng'essanyu lyeyongera mu mutima gwo. they will speak but you will increase. Boogere osigale ku mulamu ogw'obwa Katonda. They will speak but you will continue on God's plan. Kyavaga ngenda kuwa amaanyi. That's why he's saying I'm going Waliwo lwe to tutuuka mu bulokozi. That's why we reach in salvation. Embeera ne zitabuka. When situations are N'otuuka nga naawe tobitegeera. and you find that you don't understand. Abantu ne bakubuuza ebibuuzo nga ne answer toziina. People ask questions, you have no answers. Kwegamba n'otabulwa. And you get confused. Naye ekyewuunyisa. But what surprises? Katonda bw'aba yakuwadde amaanyi. If it is God that has given you the strength. Oba tobitegeera naye ng'obulokozi tosobola buvaamu. You may not understand it but you will never leave salvation. Oba tobitegeera naye ng'osigala ogamba hallelujah. You may not be understanding but you will continue saying hallelujah. Osigala ogamba Yesu alina amaanyi. You continue saying God is powerful. Naye nga bwe bakubuuza galiwo. But when they ask where is that power? Ng'ate obazzaamu amaanyi mujja kulaba. You just encourage them and say you are about to see. Kaseera katono. Just a moment. Amaanyi ogajja waago. Where do you get that power? Agamatiza abakubuuza ebibuuzo. To tell these people that ask you questions. Nga nekyobagamba tonnakifuuka. And you are yet to become what you are telling them. Gaba maanyi Katonda gatuwa. It is the power that God gives us. N'oyimirira. And you stand. N'otosobola kusumulula skirt. And you don't open your skirts. Omwaka gumu. 1 year. Emyaka ebiri. 2 years. Emyaka esatu. 3 years. Emyaka 8. 8 years. Ate ng'oli mulamu. And you are alive. N'osobola okuyimirira. But you manage ate nga abakukwana weebali. And yet the people calling you are there. Bonna n'obalabanga obutaliimu. But you all look at them as non-existent. Oyo abeera Katonda. That is God. Kati agambye ngenda kuwa amaanyi. He has said I'm going to give you power. Okusobola okuyita bw'olina okuyita. To go through whatever you must. Agambye naakuyambanga. I say I will help you. Waliwo oluusi we tutuuka. There are some points we come to. Mukama n'alabanga tosobola kuyitawo. And he sees that you can't go through. Najja n'akusitula. So he comes and holds n'akwetikka ku bibegabega. Carries you upon his shoulders. N'abaako waakuyisa. And take you through that. Bwe nnali mu church. When I was in a church. Katonda yali alina okunsitula. God had to carry me. N'anteekerawo omuntu. And he brought someone. N'asasula emyezi 3. And paid for 3 months. Awo nga y'engeri yokka gye nnali mpitawo. That's the only way I would go. N'anteeka ku bibegabega. Put me on his shoulders. Ne tuyitawo. And we. N'enfuna ennyumba. I got a house. Nga siina zisasula. I did have the money to pay. N'andeetera asasula. He brought somebody to pay. Emyezi 3 gyagenda okuggwako. By the time 3 months expired. Katonda obugabirizi n'abuleeta. God brought provision. Nga nsobola okwesasulira. I would pay for myself. Awo yannyamba buyambi. He helped me. N'ampisaawo. And took me through. Abaana ba Isirayiri bwe yabasanga ku nnyanja emmyufu. When he found children of Israel at the Red Sea, they didn't have a way out. Yali alina okubaawulira ennyanja. He had to part the sea. Basobole okuyitawo. So that they can go. Ng'alina okubayamba. He had to help them. Kyonna kye kitwala. Whatever it takes. Katonda asobola okuyamba. God can help you. Katonda muyinza wa buli kintu kyonna. God is almighty. Katonda ajjulula ensozi n'okumanya ne zitamanya. He moves mountains and they never get to. Ate enkwe z'abagerengetanya n'alalusa abalogo. He frustrates the evil plans. Addibya okuteesa kw'amawanga okuteesa kwe ne kulaba omukisa.
He frustrates every thoughts of the nation so that he's bw'ayogera ekigambo alabirira ekigambo ky'okukituukiriza. Whenever he speaks his word, he looks upon it to perform it. Yabuuza ndi Katonda omuyinza w'ebintu byonna waliwo ekiyinza okunnema? Say that I'm the Lord God Almighty. Is there anything impossible for Basebo me? ne bannyabo tukyukire Katonda. Ladies and gentlemen, let's return to God. Embeera zitujje ku Mukama. Situations have taken us away from God. Ne twerabira nti zino embeera za kaseera buseera. And we forget that they are just temporary. Basebo ne bannyabo tulowooze ku bulamu gye tulaga. Ladies and gentlemen, let's think about Obulamu obw'olubeerera. eternal life. Tutambule nga tukolerera obulamu obwo. So we walk working for that. Eno ensi ne bw'onoogiwangalako emyaka 10 gigenda kuggwaayo. Even if you live for 1,000 years on this earth, they will end. Naye eri gye tulaga tugenda kubeerayo emirembe n'emirembe. But where we are going to be there forever and Mu ever. bulamu obw'okwesiima. In joyful life. Ate kye njagala okugamba. What I want to tell you, bwe tunaakyukira Katonda, if we return to God, ne wano ku nsi tugenda kuwummulirawo. even here on earth we shall Tugenda rest. kufunirawo essanyu. We will get joy. Tubeere n'essanyu ku nsi. So that we are joyful on God. Ate n'obulamu obw'emirembe n'emirembe tubutuukemu. And we get eternal life. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Agambye wano. Tuddeyo ku Isaaya 41. Let's go back to Isaiah 41. Agambye nti naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Ogwo omukono Katonda nga yagugolodde. If he strengthens that hand Naakuwanirira. and lifts you, Tosobola kuzirika. you cannot faint. Tosobola. You can't. Tosobola kuzirika ng'oli mu mukono gwa Mukama ogwa You ddyo. can't faint in God's hand. Katonda mwene yayogedde. God himself has spoken N'agamba totya. and said, fear not. Endwadde eyo totya. Don't fear that sickness. Ekyokubanga tonnafumbirwa totya. The fact that you are not yet married, don't fear. Ekyokubanga tonnazaala baana totya. The fact that you don't have children yet, don't fear. Ekyokubanga tonnafuna mulimu totya. The fact that you don't have job yet, don't Katonda fear. agenda kuwanira n'omukono gwo ogwa ddyo. He is going to uplift you with right hand. Abaana basome ng'ate tokola. Your children will get education yet you don't have a job. Nkubuulira mazima. I tell you the truth. Agambye He has said. nti laba bonna abakusunguwalidde balikwatibwa ensonyi. Baliswazibwa. Abo bonna abawakana naawe balibanga si kintu era balibula. Abalabe bo bonna bw'onoolindirira Katonda nga totya, Katonda agenda kubuza abalabe bo. If you wait upon God without fear, he is going to make your enemies to be nothing. Olibanoonya You shall look so for them, tolibalaba. but you will not find them. Abo abakuziyiza, Those who contend with you. abo abalwana naawe balibanga si kintu era ng'ekirerya. Kubanga nze Mukama Katonda wo nakwatanga ku mukono ogwa ddyo, naakugambanga nti totya, nze naakuyambanga. Mulokole Katonda agenda tuyamba. God is going to help us. Teweetaaga kutya, You don't need to fear. teweetaaga kugwamu maanyi. You don't need to lose hope. Okutya n'ennaku bigobera ddala Katonda mu bulamu bwaffe n'avaawo. Fear and worry chases God away from our lives. Kubanga muggwe otandika okuyunja ebirowoozo ebitali bya bwa Katonda. Within you, you start contemplating. on Otandika other godly okwejjusa thoughts. lwaki walokoka. You start regretting why you go. Otandika okwejjusa oba Yesu gy'ali oba taliiyo. You start regretting whether Jesus is there or not. Otandika okwegomba abaafa newankubadde nga tomanyi gye baalaga. You start admiring those who are dead. Yet Era omaliriza naawe ogambye otya, kale senga nfudde. you end up saying, I wish I was dead. Ebyo kasita bitandika okuyita mu engero essula ey'omukaaga n'olunyiri olw'16. Proverbs chapter 6, verse 16. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Bayibuli egamba bw'eti, waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa, weewaawo 7 bya muzizo gy'ali: amaaso ag'amalala, olulimi olulimba,
n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango, omutima oguyunja ebirowoozo ebibi, ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima. Ne bwe nkomawo omutima oguyunja ebirowoozo ebibi gwe mbadde njagala. A heart that devises wicked plans. Guli gumu ku bintu eby'omuzizo Katonda byakyawa. It's one of the abomination. Tasobola gugumiikiriza n'eddakiika n'emu. He can't bear it even for a minute. Kuba kunyooma Katonda. That's despising God. Obanga agamba nti tewali asobola kuyamba mu mbeera gy'oba olimu. It's as if you are saying that nobody can help you in that situation. Kireetera Katonda okulaba ng'oli wa muzizo gy'ali. It causes God to see you as an Naye bino byonna bijja lwaki? But why does all this come? Lwakutunuulira mbeera. Because of looking at the situation. Okutya ne kujja mu mitima gyaffe. Fear comes in our hearts. Okweraliikira ne kujja mu mitima gyaffe. While it comes to our hearts. Omwana agambye. The guy has told us. Ekibiina we yali bonna baasigala. That the whole congregation stayed. Lwakweraliikirira. Because of worry. Na kutya. And fear. Kwegayiridde olwaleero. I beseech you today. Tukabiire Katonda atwambula okutya. Let's cry to God to save us from fear. Sitaani mufere. Ate muyaayi. Ate mulimba. Akutiisa ekintu ekitaliiyo. He makes you fear what is non-existent. Ntera okuwa obujulizi olunaku lumu ekirooto Mukama kye yamba. I sometimes give you a testimony of a dream that God gave me. Nali ntambula. I was walking. Anina gye ndaga sijjukirayo. I was going somewhere, I don't remember. Neneekanga omusota omunene. And I saw a very huge snake. Omusota guno ekyasinga okuneewunyisa gwalimu red ne black. What surprised me, this snake had red and black. Nali sigulabangako ezo kala. I had never seen a snake with such colors. Bate nga kinene bwe kiti. It was so big. Kirina eriiso ddene. It had a big eye. Kijjudde kala za red and black. It was full of black and nga red. Kiwanvu. It was so long. Bwe nalaba omusota. When I saw that snake, nenziruka emisinde. I ran so fast. Bannange nadduka. I ran. Kale nadduka. I ran. Kati bwe ntuuka gye ntuuse. But when I reached where I sennanga n'okusa. Nkooye. I was so tired. Mbu ne nfuna ekirowoozo. I got a thought. Ne ŋŋamba. I said, naye omusota ogwo nga gubadde munene. That snake was big indeed. Ate kala ya red ne black nga sigirabangako. I've never seen red and black. Mbu munze ne ŋŋamba. Within me I said, kanzireyo ngwetegereze. Let me go back and look at it carefully. Kati weewuunye nziruse emisinde. Imagine I had ran. Kati mbwa kanzireyo ngwetegereze. And yes, I go back to take critical look. Anga munene nnyo. It was so big. Ate gwa red ne black. Black and red. Ne ntandika okuddayo nga ntambula mpola. So I went back walking slowly. Netegereza. Looking carefully. Tegunsanga mu kkubo. So it doesn't get me on the way. Ne ntambula. I walked. Enzirayo mpola. I went back slowly. Paka lwe natuuka we gwali. Until I reached where it was. Mba naatera okutuuka we guli. As I was about to reach where it was, ne ngulengera. I saw it. Kamunene. It was big. Gwa red ne black. Red and black. Kanga ni omusota guno nga gwakula. I said it's so big. Nengendeza speed. I used my speed. Ende nga ngulaba mpola mpola. So I can look at. Mba naatera okugutuukako. As I was about to reach. Ne nninnya ku kati wano. I stepped on a tree. Bwe nalinnya kati. When I stepped on that. Ne kagenda kawenjula ekisota becu. It lifted the snake. Naye ngenda okulaba weight ya ekisota kiri. When I considered its weight. Ngamba yi. I said, but. Kana akati akatono bwe kati. This small stick. Keka wenju ekisota ekyo ne kibuuka mu bbanga bwe kiti. Can lift that big snake in the air like that. Embanga ayagala okuddukanya. Naye ne neewuunye era akati kano. It was as if I want to run away, but I still nensembera. I came closer. Ngenda okutuuka wekyali. When I reached it, nga it was a toy snake. Kyali kitoyi. Bino bye batunga mu supu oba bitundira nga namuki. These that they make out of stone. Bannange nga kye baali bateesaawo. That's what they had. Kirina amaaso. It had eyes. Kiwanvu. It was long. Naye nga kitoyi. But it was a toy. Nengamba yi. I said, oh my. Emisinde gye nziruse. All the speed I have ran. Bannange nadduka. I ran. Nakoowa. I got tired.
Nenga ekinzirusa tekiriyo. But what made me run away was non-existent. Ndi ku toyi nga yenzirusa. It was just a toy snake. Dole. A door. Oba dole bakiwandiika batyo kitegeere bulungi. A door. Dole. D-O-D-O-double-L. Yekisota. Batunga kitunge. Ne bakiteekako amaaso. That they had just made and put nga tekirina bulamu. It had no life. Kyekyanzirusa. That's what made me abalokole bwe tutyo. That's how we are Christians. Tuddusa emisinde. We have reigned so speedy. Ne Bayibuli ekyogera. Even the Bible tells us. Bw'omubi adduka nga tewali agoba. That the wicked runs away without any person pursuing. Kyekyambaako. That's what happened to me that day. Okutya okwali mu nze. The fear that was within me. Olwalaba ekisota. When I saw the snake. Ne ngamba ezayinzikulu nziina. I just ran out. Nenziruka. I ran. Kama nankomyawo naga nsooka oddeyo. But God brought me back and said, Ngenda okutuuka nga kitooyi. When I reached, I found it was a door. Kati oli eyooseka naye omanye emisinde naawe gy'odduse nga ne by'odduka tebiri. You are there laughing, but you also know how fast you have already run. Abaana ba Isirayiri Katonda bw'abagamba nti mbajja mu nsi ey'Emisiri mbatwala mu nsi ensuubizi. When the children of Israel were told that I'm taking you out of Egypt to the promised land, bo batuuka ku nnyanja emyufu balaba ekkubo nga tewali. When they reached the Red Sea, they saw that there was no way. Naye nga Katonda okubaga nti tugenda kuyita wano. But by the time God told them we are going to go through here, yali amaze okulaba ng'ennyanja teriiwo. He had seen that the sea is not. Ye yali alaba ekkubo awatali kkubo. For him, he was seeing a way where there is no way. Katonda okuyisaawo bw'oyisa olwaleero. God to take you through what you have gone through. Alengerawo ekkubo. He sees a way. Gw'olaba kisenge. For you see a wall. Ye alengerawo ekkubo. For God sees. Olaba nnyanja. You see a. Ye alengerawo ekkubo. For him, he sees a way. Lekerawo okutya. Stop fear. Ojja kudduka emisinde egitaliiyo. You will run an unnecessary run. Abantu tulimbidde mu sizoni eno. In this season we have told lies. Osanga omuntu ateeseeko kanyola asibye ne plasita nenga kanyola teri mu mubiri ng'agiteese kungulu. You find a person putting on a cannula. Naye ekigendererwa atambule nayo. But the intention is that he can move with it. Wabeewo amuwaayo akasanvu ka splash. So that somebody will sympathize and give money for trees. Obanga akona ku mukono when you are about to knock on that hand, he says, nakulaga nti mulwadde nnyo. He shows you that he is so sick. Afuna eddwaliro. So I can get money to go for treatment. Kulimba. Lies. Ebyo byaki? Why all that? Tolimba. Don't tell lies. Twenywereze ku mazima aga Kristo. Let's hold firm to Jesus' truth. Ebiseera bye tulimu bizibu. We are in a very hard ne tusigale ku mazima. But let's hold firm. Engero 28 olw'omukaaga Bayibuli egamba. Proverbs. Engero 28 n'olunyiriri olw'omukaaga Bayibuli egamba eti. Proverbs 28 verse 6. Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Agamba bw'ati. Omwavu atambulira mu butayonoona. Omwavu atambulira mu butayonoona bwe akira obulungi amakuba amakyamu newankubadde nga mugagga. Ekimu ku bintu ebireetedde abaana ba Katonda okubanga tetuyimiridde mu butukuvu na butuukirivu mulembe guno. One of the things that has caused God's children to fail to stand in righteousness and holiness in this generation. Twagadde nnyo ebintu. We have love of money. Era Sitaani abikozesezza nnyo. And devil has used it a lot. Okutta amagenda gaffe. To destroy our destiny. Tuyaayaanidde ebintu. We have desired for riches. Oyagala ositira essimu n'ebbawe gy'asitudde. You want to carry. Oyagala oyambala engatto n'ebbawe gy'ayambadde. You want to put on the same shoe your neighbor. Oyagala okola embaga ng'eya gundi. You want to have a wedding like so and so. Ebintu twagala tubikole nga gundi. We need to do things like so and so. Income ya gundi si yeyo. That person's income is not. Kati tumaliriza tupanze obulamu. We have ended up fabricating lies. Ne tulimba. And we tell lies.
ebirimbo biri mu bwalokole. Many lies in Christians Nenga twagala bintu. because of love of money. Kati Bible egambye But the Bible has said omwavu atambulira mu buttayonoona naye nga mwavu. Akira obulungi ow'amakuba amakyamu newankubadde nga mugagga. better is the poor who walks in his integrity than one perverse. Kubanga mu maaso ga Mukama Because before the Lord, kye tuyita obugagga ye si kyayita obugagga. what we call riches is not what he considers. Omuntu atambulira mu makubo ga Mukama newankubadde nga mwavu physically Katonda amulaba nga mugagga. A person who walks in God's ways, even when he is physically poor, before God he is rich. Kati oatona ayina ebingi naye nga abikufunye mu makubo makyamu physically tumulaba ng'omugagga naye eggulu limulaba ng'omwavu. And yet the one who have got a lot of wealth that he has accumulated in wrong ways, for us we see him as if rich, but God sees him as poor. So amaaso tugajje ku bintu. Therefore let's remove our eyes from Bassebo things. ne bannyabo Ladies and gentlemen, tuwumulire mu Katonda. let's have rest in God. Ekyo ekitono ky'oyina The little you have, bwe kibanga kirimu Mukama, if it is in God, let us be contented katumarwe with what we have. n'ekyo kye tulina. Katonda asobola okukyusa obulamu bw'essaawa yonna. God can change your life anytime. Bayibuli egamba The Bible says mu Timoseewo ndooza nawo katusomewo in Timothy essuula ey'omukaaga olunyiri olusooka. Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu. 1 Timothy chapter 6 verse 7. 7 yes. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be contented. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. Yes, continue up to 12. Verse 11. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Amen. Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu. Njagala otunuulire Katonda ky'agamba. Agambye nti kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kuggyamu kintu, naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga. Naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona, okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku nnyingi. Ndowooza owulira ebigambo ebyo. Okwagala ebintu Love of things kye kikolo ky'ebibi byonna, is the root of all kinds of evil. Ekituleetedde okubanga tulimba nnyo, tuyina standards ze twagala okutuukako. What makes us tell lies? Because we want to attain some Bannange ne weefuula n'ekintu ky'otali, and you make yourself what you are not, olw'okuba oyina ky'otajetinga, because you are targeting something. n'oyogera ne by'otandiyogedde. You talk what you ought not to say. Twasomye olunyiriri nga Mukama atugamba twenyumiririze mu Mukama kubanga akola ebyekisa.
We have read a verse that is telling us that we rejoice in the Lord because his loving kindness. Teweetaaga kulimba kintu kyo. You don't need to tell any lie Osobola okufuna ebintu. to get things. Ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. The earth and its fullness belong to God. Agambye bw'oba n'ekyokulya n'ekyokunywa ebyo bikumalenga. I say that if you have food and clothing, Osobola okulindirira Katonda. so that you can wait upon Paka God wanaaleetera ebintu mu kiseera ekituufu. until he brings things in the right time. Nga tolwanye, Without nga struggle, totuuyanye. without sweat. Katonda ajja kutuuka kuwa ebintu n'okkutama bikutame. God will bring things to you until you are satisfied. Bw'abaagala ebintu abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Abantu bazikiridde olw'ebintu. People have been destroyed because of things. Abaana bangi abazikiridde olw'okwagala avuge ku mmotoka. Many people have been destroyed because they want to drive it. Sitaani n'amusuula mu mikono gy'abagagga abaziina. And the devil leads me to the hands of those who have the Okugivuga cars. n'ogivuga naye ng'omwoyo gwo oguwaddeyo. You drive that car but you have surrendered your soul. Abantu bazimbye amayumba naye nga bawaddeyo mmeeme zaabwe. People have constructed houses but given away their soul. Kyokka nga Katonda asobolera ddala okutuwa ebintu ebyo. Yet God is able to give us those things. Naye nga kitwala okumukyuka odde gy'ali. But it takes to turn to him Omulindirire. and wait upon him. Era agambye And he has said ffe abaana ba Katonda. that for us children of God, Gwe omuntu wa Katonda ddukanga ebyo. that but you man of God, free from such Ffe tugoberere obutuukirivu. and follow righteousness Okutya Katonda. and fear of God. Tutambule nga tulina entiisa ya Mukama. So we walk with God's fear, Okukkiriza, faith, okwagala, love, okugumiikiriza, obuwombeefu. meekness. Era naga nti lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa n'oyatula okwatula okungi mu maaso g'abajulirwa abangi. Where you confessed before many witnesses. Ekyo kye kisinga obukulu. That's the most important. Obwo bwe bugagga bwaffe ng'abaana ba Katonda. That is our wealth. Era bw'omala n'ofuna bino If you get n'otuukirira and n'ofuna you are obuwombeefu righteous and get n'ofuna witness okukkiriza and get n'otambulira mu kwagala and walk in love, nkukakasa I tell you, Katonda agenda kukuteera obugagga bwe bwonna God will release all his riches to you nga tebuliiko kakwakulizo konna without any conditions, ng'ate tolimbye without you telling any lies, bannanga obutuukemu and you will get the riches otuuke naawe bukutame until you no longer need nga buli more. kyeweetaaga weekiri When you have everything you need otandike n'okubiwa buwi bantu and you start just giving away to people. nga baleeta nuga ani ali awo naawe n'oyongerayo So you just ask whoever nga tebikyakola na value mu bulamu bwo. when it is no longer valuable in your life. Ebintu tebikusuulanga mulokole Don't fall because of things. kubanga olunaku lumu Because one day Katonda agenda kuwa ebintu bikutame. God is going to give you things. Ebintu tebikujjanga ku Mukama. Don't allow things to let Ekyewuunyisa Katonda ne bw'atuwa ebintu era mu bugagga mu bulokozi. Even if God gives us things in salvation, Ebintu by'atuwadde era si byakweraga. he doesn't give us things to show. Olunyiri olwa 17 wanaakirambika bulungi. In verse 17 here, it is clear. Njagala ndukusomere kubanga bw'onookola bino bye nkugambye Mukama agenda kuwa obugagga. I want to read it to you because if you do what I am telling you, God is going to give you. Naye ayagala okuwa obugagga ng'oli nabwo mu butuukirivu n'obutukuvu. But he wants to give you these riches if you can live in it in righteousness and holiness. Nga weeganye Sitaani n'amakubo ge n'osalawo okutambulira mu Mukama. When you have refused Satan and all his ways and walk in ways of God. Agamba bw'ati olunyiri olw'17. Verse 17. Agamba nti okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kaakano obuteegulumizanga newankubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera wabula Katonda atuwa byonna olw'obugagga tulyoke twesanyusenga n'ebyo bakolenga obulungi babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi babeerenga abagabi bassenga kimu nga beeterekera eky'okuyimako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja balyoke banywezenga obulamu ddala ddala.
olaba obugagga bwaffe Mukama bwagenda otuwa. Do you see the kind of riches God is giving us? Bugagga bwakuweereza Mukama. It's the riches to serve God. Kukola bikolwa birungi. To do good works. Kuyamba abatayina. To help those who are in need. Kusaasira beetaaga okusaasira. To have compassion over those who need it. Kuzimba bwakabaka bwa Katonda. To build God's kingdom. Bw'olaba wali emirimu gya Katonda n'ogiteeka mu ssente. Where you see God's work, you put money. Bw'olaba abatalina kyakulya n'obayamba. When you see people that lack food, you give them. Kwegamba obugagga bwaffe bwakuweereza Mukama. Our riches is for serving okuyita mu bikolwa ebirungi. Through good works. Twatandisa atugamba. We started by telling mukyuke mudde gye ndi. That return and come nange ngenda kudda gye muli. Also muleme kubanga bajjajja mmwe. So you are not like your forefathers. Baawulira eddoboozi ly'abannabbi. Who heard the voice of the prophets. Ne bagaana okukyuka. And refused to. Ne balema okuva mu makubo gaabwe amabi. And did not leave ne balema okuleka ebikolwa byabwe ebibi. They never left their way. Agaaniye mmwe mukyuke mudde gye ndi. But for you turn to me. Ngenda bakola obulungi. I'm going to do you good. Katonda ayagala tumukyukire. God wants us to turn to him. Tutegeere okwagala kwe. To know his love. Tutambulire mu makubo ge. To walk in his ways. Tuleke ekibi. To leave sin. Tuddeyo mu bikolwa ebirungi. And go back into omukisa gugu n'agenda gutuwa. The blessing is here is going to. Naye omukisa tuguteeka mu bikolwa eby'obwa Katonda. But this blessing you have to use it in God's way. Tusobole okunyweza obulamu. So that we can hold the farm. Obutaggwaawo. To hold the farm. Kubanga bwe twayitirwa. Because that's why we are called. Tetwayitirwa bintu bino. We are not called for that is a by the way. Ekyo kituyamba just kutambula tuweereze Katonda ng'obulamu bweyagala. That is just to help us to serve God. Naye si kye kinyusi ky'obulokozi. But it is not the most important in twayitirwa ki? Why were we called? Obulamu obutaggwaawo. Eternal life. Ekyo kye kirina okubeera ku mwanjo. That's what should be. Y'ensonga lwaki tulina okukyuka tuddeyo eri Katonda. That's why we need to return to God. Ye yekka agenda otuyamba. He's the only one that is going to help us. Atuwa obulamu obweyagasa. To give us good life. Tutambule nga tusanyukira Katonda. To walk joyfully in nga tumuweesa ekitiibwa. Glorifying God. Ng'emirembe weegiri. When we have peace. Ng'omukisa weeguli. When we have blessings. Ng'obutuukirivu weebuli. When there is righteousness. Ng'obulamu obutaggwaawo tubuyina. And we have eternal life. Emirimu gye nga tugikola bulungi. And we do his works. Okwo kwe kuyaayana kwa Mukama. That's his desire. Kati tulekeraawo okulimba. Therefore let's stop lying. Bino ebintu Mukama byonna abiina. God has all these things. Bwe tunaayimirira mu mazima. If we stand in truth, naffe agenda bituwa. He's going to give them to us. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Twekyekkinge. Let's check ourselves. Kiki ekikwawudde ne Mukama? What has separated you with olwaleero osobola okusalawo n'oddayo gy'ali. Today you can decide to return. Bwe kuba kuyomba lekeraawo. If it is quarreling, stop it. Lekeraawo okuyomba. Stop quarreling. Abaana bakuwadde ne nickname lwa kuyomba. Your children have given you a nickname. Buli muntu yenna akukyaye lwa kuyomba. Every person has hated you because of quarreling. Otamye buli muntu yenna lwa kuyomba. Everybody is fed up with you because of quarreling. Tewali muntu ayagala kubeera na muyombi. Nobody likes to be with a quarrelsome person. Nina olunye kandu kusomere. Ngera 27:15 katusoma olwotumalirize. Ngera 27 olunyiri olw'15 Bible egamba eti. Proverbs chapter 27 verse 15. A continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. Engera 27 olunyiri olw'15 otuuseewo maama sebo katusome. Engera 27 olunyiri olw'15 okutonya olutata obudde nga bwankuba nnyingi n'omukazi omuyombi bw'afaanana. Enda ddu kuddiramu. Omanyi Musumba be banzijjako wayaba abaana abo Musumba abo bulaba baagaana okulokoka. You say it is these children who refuse to get saved. Kati gwe walokoka. Are you saved? Gwayomba. Gwe mulokole in the house. Are you the saved person in the house? Kankuddiremu olunyiriri. Let's repeat this verse to you. Okutonya olutata obudde nga bwankuba nnyingi n'omukazi omuyombi bw'afaanana. Otama buli muntu yenna. Everybody is fed up with you. Enkuba nga yatonye nga tejja. Disorganizing buli kintu. It disorganizes everything. Etama buli kintu.
It disorganizes everything. bw'otyo bw'oli mu nnyumba yo. That's how you are in Si your nze house. abikugambye, It's not me telling you this. Mukama ye yakulaba. It's God that saw Kyeva you. olaba olwaleero That's why today, tukyuke tuddeyo eri Mukama. let's return to God. Agambye agenda tusaasira. He has said He's going to forgive us. Obwesige bwaffe tuddeyo tubuteeke mu Mukama. Let's restore our Lekerawo trust in God. okwesiga abantu. Stop trusting people. Yagala Mukama n'obulamu bwo bwonna. Love God with all your life. Va mu kibi Leave sin otambulenga Katonda bw'ayagala. and walk according to God's Tegeera will. okuyitibwako kyekuli. Know what is your calling. Wayitibwa kuweereza Katonda si sitaani. You were called to serve God, not the Weereza people. Katonda mu ndabikayo. Serve God in the way you look, Engeri gy'okolamu ebintu. the way you do your things, Entambulayo. your walk, Buli kyokola kyonna everything you do. okikole Do it nga weenyumiririza mu Mukama. as you rejoice in the Lord Olw'okugulumiza erinnya lya Mukama. and glorifying His name, Olw'okukolerera obulamu obutaggwaawo. working for eternal life. Tugenda kusaba. We are going to pray. Tugenda kugwa maaso ga Mukama. We are going to go before God Twenenye. and repent Tukabiire Katonda. and cry unto God Atukyuse. so that He can change us. Amaaso gaffe tugajje ku buli mbeera yonna. We remove our sight from the situation Tuddeyo tutunuulire Katonda. and we go back and look Ezekiel upon God. 18 Ezekiel 18, olunyiriri olw'30 katutandikirawo tumalirize. Ezekiel 18 tugenda kulaba olunyiriri olw'30. Ezekiel chapter 18, verse 30. Therefore, I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, says the Lord God. Repent and turn from all your transgressions, so that iniquity will not be your ruin. Cast away from you all the transgressions which you have committed, and get yourselves a new heart and a new spirit. For why should you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of one who dies, says the Lord God. Therefore, turn and live. Ezekiel 18 tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'30 agamba bw'ati. Kyendiva mbasalira omusango, aye ennyumba ya Isirayiri, buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, bw'ayogera Mukama Katonda. Mukomeewo, mukyuke okuleka ebyonoono byammwe byonna, kale obutali butuukirivu buleme okubazikiriza. Musuule wala nammwe ebyonoono byammwe byonna bye mwonoonye, mwekolera omutima omujja n'omwoyo omujja, kubanga kiki ekibaagaza okufa, aye ennyumba ya Isirayiri? Kubanga sirina ssanyu lye nsanyukira okufa kw'oyo afa, bw'ayogera Mukama Katonda. Kale mwekyuse mube abalamu. Mukama atuyita tukyuke tudde gy'ali. God is calling us to turn back to Him. Wakati nga tukyuka okudda gy'ali, As we turn to Him, tukyuke ebyonoono byaffe byonna tubireke, let's turn and leave every iniquity tubyenenye. and repent. Saayigwa Yesu weeguli okutunaaza. Blood of Jesus is here. Tukabiire Katonda atuwe omutima omupya. Cry to God to give us a new heart. Tumuyita atuteekemu omwoyo omupya. Call Him to give Him our Mbukubanga spirit. tasanyukira kufa kwa mubi. Because He does not rejoice in the death of a sinner. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda akuyita okomewo. God is calling you to come Oyinza back. n'okuba oli eyo ng'obadde tolokokanga. You may be there while you are not yet saved. Mukama akugamba komawo. God is telling you return. Naawe eyaggwamu amaanyi, Even you who is discouraged goga Mukama akyasobola okunsonyiwa. and you are saying, can God still forgive me? Ebigambo obyewuliridde. You have heard this word. Agambye komawo, He has said, come back. kubanga senga ofa n'ofiira mu kibi, Because if you die in sin, sisanyukira kufa kwa mubi. Mukama He bw'ayogedde. does not rejoice in the death of a sinner. Ajjukira omutango gwe yakusasulira. He considers the price He paid for you. Alirwedde okwaniriza. He's ready to welcome you. Akugamba komawo. And He's telling you, Komawo mu return. makubo ga Mukama. Return to His Komawo mu ways. kwagala okwasooka. Return in the first love. Komawo oweereze Katonda nga bwe waweerezanga. Come back and serve God like before. Komawo mu buli eriya yonna ey'obwa Katonda. Mukama agenda kuwa ekisa ekipya. Return in every way. God is ready to Agenda give grace. kukolera ebyekisa, He's going to deal with you graciously. kubanga ebyo byasanyukira. Because that's what He rejoices in. Mukama akumpeere nnyo omukisa. May God bless you.
twebaza buli muntu yenna nga wandyetaaze okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. We thank every person who would want to receive Jesus Christ as Savior. Era bw'oba oli eyo If you are there, osazeewo bulungi. you have made the right decision. Nkusabuddemu ebigambo bino. I request that you repeat this. Gamba nti ayi Yesu, Say, Jesus, nkwebaza nnyo I thank you so much olw'ebigambo bye mpulidde. for the words I have heard. Oyinza n'okuba obadde wali wagwa. You may have backslidden. Mugambe Mukama nkomyewo. Say, God, I've returned. Nsazeewo n'omutima gwange I've decided with my heart okudda gy'oli. to return to you. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwonna Forgive me of all my bwe unrighteousness nakola that I have done ne bwe bankolera. and what has done. Erinnya lyange My name, erya Victoria Kintu of Martin Mugisha, lisangule delete it mu kitabo ekyokufa, from the book of death oliwandiike and write it mu kitabo eky'obulamu. in the book of life. Omwoyo omutukuvu Holy Spirit, jangu otandika omulimu omupya come and begin a new work mu in, bulamu bwange in my life. nga bwe nkomyewo gy'oli. As I have returned to you, Nyweza amagenda gange establish my mbeere destiny muwanguzi ku nsi so that I am an ne overcomer mu here on ggulu earth nnyingire and I enter mu heaven bulamu obutaggwaawo in eternal life. mu linnya erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Jesus. Amiina. Amen. Kale ndowooza obubaka obwo obwa Mami Vicky oba Victoria Kintu obuwulidde. Bwe bubaka bwe twetaaga mu biro bino era nze nja buleeta nnyo kuba obwetaaga kudda eri Katonda. Returning back to God ye message gye weetaaga. Asose nakuwa ku bujulizi obwo bw'omukyalo omu Katonda gwe yatwala n'amulambuuza Geyeena. So kyekiyinza otegeeramu nti unless ng'okkiriza mu ggwe nti olimu obutali butuukirivu tosobola kuyingira ggulu. Kubanga otakkiriza olaba ng'omutuukirivu. Naye buli okkiriza mu ggwe nti nyambadde omubiri guno, kisobokera ddala okusitula obutali butuukirivu. Kitegeeza message ye gy'ali ategeeza nti every time is a time of repentance. Kubanga ffe tumanyi nti okwonoona kyekikolwa ky'okoze, naye ate okwonoona kusukkuluma ku kikolwa n'endowooza. Abamu tukoma mu kukirowoozaako n'otakituukiriza wano mu buliwo naye nga ate okirowoozezza kukitegeeza oba oyonoonye. Yesu kye yagamba nti alaba omukyala n'amwegomba ng'amaze okwebaka naye. Okitegedde? So obubaka bulungi nnyo. Bubaka bwa kwenenya, bubaka bwa kudda eri Katonda. Bino bye biro bye tulina okuddiramu eri Katonda. Batusuubiza eggulu n'ensi, batugambye kibake kitwale kiyoole naye tubase tewali kye tulina. Kakati ke kaseera tudde eri Katonda y'alina ebyaffe byonna. Byonna bye twetaaga, ensi n'okujula kwayo kukwe. Nokola bino ebiro va ku njiri ya kibake terina kyegenda kutwala. Terina gyegenda kutwala nze kubulira. Ate nga walokokako obulokozi. Naye nga we tuba twalokoka kubanga tufuna obulamu obutaggwaawo, enjiri ya kibake tegenda tukolera. Tugabeera awo nga n'okwesabira tosobola okugenda ebuziba. Abantu basobola okusaba waliwo okusaba okwebuziba ne wabeerawo okusabako obusabi. Ebintu bibiri byawukana. Kati nze njogera okusaba okugenda ebuziba. Bw'oba ng'oli mu kkanisa ya kibake tosobola kubeera na kusaba kugenda buziba. Okoma wano ku showers naye okugamba nti okasuke buziba kiyinza obutasoboka. So obubaka obwo bulungi, kansuubire bukoze bulungi. Ekibi kyalokole nti obubaka obufaanaganako bwe butu tetubuwuliriza bwonna. Olaba wanaawa nnini wanaawa yonna. Naye ate ebintu eby'ekisiru ne vidiyo ne weba ya 3 hours ogiraba. Ogiraba ate n'ogisharinga. So obubaka obufaanaganako bwe buto mu busharingi. Nze nalina advice ne ngamba abalokole tulina smartphone. Singa buli mulokole alina account. Obubaka obufaanaganako bwe buto n'obuwuliriza ne bukolamu omulimu n'obuteekayo ku account yo ne bugenda n'omulala n'abulaba bwe buti kijja tuyamba. Ab'ensi ebintu byabwe babyongerayo. Ate kirungi nze neebaza abasumba bonna abavudde e Mutundwe. Obubaka bwabwe tebabulimitinga ng'abasumba abalala nti ojja buteekayo ku mukutu gwo
awulire ensaalwa akukube na copyright. Mutundwe kyoba naye Mukama abawa omukisa, nja kukola special video nga mbeebaza. Ekyo si kyangu. Abasumba balala waka waabwe bamulimitinga, tebaagala mulala akola ki abeere naye. Nogana naye guno mulimu gwa Kristo. Kyogera gwe wekka omukutu gwe gujja tuuka mu nsi yonna, tekisoboka. In fact zetolaba video, waliwo video ezimu ze nzija ku mikutu emirala ng'ayagaana otambula eri mu bantu 1000, bantu 200, nenjiteeka okwange neegera mu bantu 1000. Katolaba nti mba nnyongeddeyo gwe otasobola tuuka. Era eyo message nja gikola nga neebaza ab'emutundwe. Omuntu omulala gwe ngenda okwebaza Apostle Kawalya, naye video enjiri ya Katonda tagiteekako copyright ezo. Omuntu omulala ye Kiganda Bishop. Omuntu omulala I think ne Ssenyonga. Akuba video ze ziri limited, naye bikyankola ku video za Ssenyonga sirangako strike. Omuntu omulala aliwa nyo omulala omumpe ne presiding apostle Serwadda, omulimu gwa Katonda taguteeka copyright. Ani omulala awo bangi abamu temubamanyi, nendikuwaako b'otegedde. Gwe soogedde manya abiteekako copyright takukkiriza, biteeka ku mikutu gwo bibye yekka. So ab'emutundwe simenye omukuumu, wabula buli musumba gw'omanyi nga product y'emutundwe ta copyrightinga mulimu gwa Kristo. Kati tubasaba mwongereyo obubaka obwo, muwongereyo. Ab'ensi bayinza otambuza ekintu ne batambuza ekintu ne kibeera viral, naye ffe ebyaffe simanyi, I don't know. Kale gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange, nzikiriza obukuubera omulokozi era Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale kaneesolemuko katono wenzira bingi bye tugenda okwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.